uli amatufu masapoti atufuddeko. Kitalo nnyo nyine ddala. Mawulire gannaku. Bikaabya. Kizibu kyakukkiriza naye nga amazima kituufu nnyo. Mu kiro ekikeeseza olunaku olwaleero ennaku z'omwezi 2 June 2026 Master Parrot avudde mu bulamu bw'ensi eno ng'agaŋŋalamye mu kitaba ky'omusaayi wasangiddwa wali ku luguudo lwa Northern Bypass ng'atomeddwa era akaliddewo. Bannange kitalo nnyo nnyini ddala. Katugende ku bimu bye tukuŋŋaanyiza mu kiro kikeeseza olunaku olwaleero. Master Parrot wasiriza omukka ogw'enkomerero. Bannange bizibu byakukkiriza. So bamutomeredde bandazeewo naye ekimewuunyisa Parrot simanyi gy'abadde alaga tetumanyi gy'abadde alaga ye fekuru tewali kimbogambe abadde alaga mu butuufu emasanafu ku Northern bamutomeredde amasimu agazze nga galaga nfiiriddewo. nze nganze sirina bingi byakwogera just kumusabira Katonda namuwummuza mirembe yamanyi ne waba wankubira essimu nambuuza engeri gye mbadde nze amubeera ku kiddo omuvuga yogera gamba wali tomubeera ku kiddo gamba nze mbadde muvuga maama buli kimu kyonna mbadde nkimala ne Parrot. Sirina kye mbadde simala na Parrot. Buli kyoyagala ekya Parrot mwenda kibuuza ne Parrot simanyi sirina na byakubagamba kubanga simanyi na kumanya bamutomeredde. Master Parrot amaze okutomerwa era nga kikakasiddwa nti afudde. Abafamire ye badduse misinde mikwano gye, in fact abafamire babadde tebannatuuka. Bakyalibe badduse misinde ne batuuka wali ku mochare e Mulago era ne bakola buli kisoboka okulaba nti baweebwa omulambo gwa Master Parrot asobole okubanga atwalibwa mu makage batandika okubanga bakola okukungubaga mu butongole. Wabula abeddwaliro basoose ne bagaana okuba nti babawa omulambo gwa Master Parrot mu kiro kya leero olwa process ziyina okubanga ziyitibwamu wano na wali tukakola postmortem n'ebirala ebitambula mu line efaananako bwetyo. Okay, then I'll let you know tomorrow. Okay, then sure. Good night. Oluvannyuma lw'amasimu agakubiddwa mu kiro wano na wali okugezaako okubeera nti omulambo gwa Master Parrot guweebwa bakyali badlesi bagutwale mu makaage. Wabula abasinga obwedda abakubirwa amasimu nga bali mu tulo otuzibu era ne babadde bakwata amasimu nga bonna bajuliza lunaku lwa leero okubeera nti enteekateeka zonna zisobola okubeera nga ziggwa. Bakyalibe kye basazeewo kye ky'okubeera nti boolekera kiwaatule Master Parrot gyasibuka oba ewuwe basobola okubeera nga bakuma ekyoto olw'okukungubaga kubeere nga kutandika mu butongole. Tugenda kiwaatule tugenda waka ku makyoto abasobola twegattako tugende waka gyabadde abeera ewaka tugenda ku makyoto tugenda suleeyo. Osobola tuwa clear directions ekiwaatule mumanyiyo ngewa bebe ku bridge direction awali Yusef supermarket wotuuka ku Yusef obuuza wabiduuku nokire tewali tamanyi wa Master Parrot. Nera kasito tukawe kiwatule n'obuuze waba Parrot. Bamanyiwo. Ayinza okubanga abuze musoba ku namba y'essimu sitati ba contactinga mmwe. 0709 579918. Bakira bino byonna nga bigenda mu maaso. Bangi babadde beebuuza ddala kiki ekikonye Master Parrot. Ebadde mmotoka, ebadde piki, kiki ddala ekibadde kigenze mu maaso. Wabula nga byonna bibadde bitunuuliziddwa poliisi newankubadde nga era nayo mu kaseera k'okubanga ejja okusitulawo omulambo ababadde bali babadde boogera ebisongovu nga bagamba nti yandibanga eruddeyokko. Bebelei mwenga bava ku poliisi ebagambe abadde yekka Parrot abadde yekka abadde atambudde yekka
naye awantu we bamutomeredde ekine bino byonna we bigendedde mu maaso muto wa Bobi Wine mwana mulenzi Mick Wine naye amawulire gamusanze busanze eyo era naye kwe kubeera nti akubirira n'okutemerera okwongera okubanga awuliza ddala kiki ekibadde kituuse ku munywanyi wa mukulu we ate era nga mukadde ke kamu ono naye kyaliwe olw'ensonga baali bakozeeko ne remix y'oluyimba lwa Master Parrot emabegako gye buvuddeko. Kakati mukyala wa mukulu wange maneja kini n'amukubira n'agamba waayi Parrot ebiwulidde kati nze Parrot wabutonzi abadde personal friend wange nga ne bwe muba mwebuzeekera bwe mwegwako definitely mubeeranga baluganda kubanga nze nakula mulaba ne mukulu wange President Robert Kyagulanyi nga mama waffe era y'omu ku baamukuza so kati connection eyo nebeerawo era bwe twakola netumala netwebulako netuddamu netukola n'akayiima netukola ne remix ya Muliro naye so kakati mukyala wa mukulu wange bwamukubidde n'amugamba okakasa n'agamba nti waliwo wa boda zano n'aŋŋamba n'agamba kakati nondi wano ne Mick mugambe kakati bwangambye ne mugamba twala eri naawe neŋŋamba naye kamukubire ne mugamba n'essimu ye nagikwata mu mutwe kubanga mbadde ntina off head from about 15-17 years ago. Mick Wine agamba nti ebyaddala bwe kuba kufiirwa Master Parrot tufiiriddwa ddala omusajja ow'amaanyi tufiiriddwa omu ku basajja abali very talented era we kuba kuzaawo okusiitaana kwa kubeerawo olw'ensonga Master Parrot yandibanga artist abatalitali bano ba bulijjo. Simanyi mwana naye nga kyomanyi tufiiriddwa omuntu abadde talented buli omu abeera n'ebyamusobako mu nsi bwe tukula etugabana naye kiba kirungi kasita wadde bagabanye kasita munno omanya nti gyali naye okubeera man so bad. Mick Wine tukimanyi nti Firebase omuyimbi ono gye yatandikira kariya ye ani mukulu wo nammwe n'abalala ab'enjawulo wasembayo ddi omulaba Master Parrot face to face nga bwe nkugambye ensi eno etugabana ne musobola okubeera nga temweraba ne kasita mubanga mwewuliza n'omukoyako n'omugamba owaaye mwana bagayi babadde baagala kwokyesa nti mwana abafalo balabye biki ne musaagamu ne musekaawo ng'ombuzeeko nange ng'ombuzeeko ne mukomaawo naye kasita mubeera nga mwewulizaako oluusi omwesanga so sijja kugamba nti nzijukira the exact day. Master Parrot abadde n'emikwano gye bano nno nga bwe babadde nga bagenda maaso n'okubanga bakuba haso oba okuhasolinga okunoonya ekigulira magala eddiba wabula olunaku olwaleero oba mu kiro ekikeesezza olwaleero obadde weetegereza embeera nga bwe badde etambula bambi bano tebabadde just mikwano gye wabula babadde baganda be ddala oluvannyuma lw'okuba nti bawulidde munywanyi waabwe ku bibadde bimutuuseeko badduse emisinde amaziga bano gabayiseemu ne sekuyitamu yenna owulire ga nnaku nnyo tusaba mugume watu bwatugeze tusobola kulwanyisa enteekateeka ya Mukama Katonda. Danisha, listen to me. Danisha, listen to me. Kakana. Allah watu bwatugere tulina kye tukyasobola kuzza. Master Parrot okuva mu music we agenda nga akenderamu okubeera nti tali nnyo ku frontline abadde ne interviews takyazikola wabula abadde yasemba okubanga afulumya interview oba okubaako omuntu gwawa interview yasemba kubanga agiwa mwana mulenzi amanyiddwa nga Sharon Kawes ku chano ya Sharon era ke katambi kano akatono kengendo okubanga ankuplayingirako ko wano Sharon yakyaza Master Parrot era bwakyaza Master Parrot mwana mulenzi ono engeri gye yeeyogerako yalaga nti yes kika kya musajja alulunkanira byanfuna
era ng'obulamu ddala yatandika okubanga abutwalira ddala ize. In fact interview eno baagikola emyezi giri 3 emabega. Oli muyimbi wa kabi, you're talented. Njagala nkuyigirize nze mbadde siraba wa interview. Njagala otegeere nze omu ku abamanyi nze ndi mumanyi. Kunsi kuliko abantu babiri nemeka 3 batunnyonnyole. Kuliko ba Hilik Hilik bebatya beba sente zibamalamu olina okuba ne sente olina ofulumya olina okola otya ne ku sente akola ekintu kyonna avuze emmotoka empya n'ava munaga bandabe bannange nze ndiwo biki Bahilik mubayimbi era ne mubafamba ebiviira ne mubaki si bashiriki Bahilik okay akategedde abookubiri ne babeera ba psychic be banonga yandiyagadde ofuna sente zimalamu bwekuba kutta muntu aleka bwekuba kulanira mmotoka yakireka bebaffe ona psychic abilities. Bobby Wine ngono bwe bazirunda ne Master Parrot era nga Master Parrot y'omu ku batandisi b'ekibiina kya Bobby Wine ekya Firebase ekya music oba ekiri music wetudda ku side ya music. So Bobby Wine ono ayina akakwate kanene nnyo ne Master Parrot. Bobby Wine ngali mu United States of America oluwulidde nti munywanyi we Master Parrot yavudde mu bulamu obw'ensi eno. Bobby Wine abadde asiriikiridde akabanga ku mukutu gw'ogwo nga takyateekayo nnyo bubaka era ng'ennaku zibadde ziyitisewo eziwerera ddala. Wabula Bobby Wine avuddeyo mu lusiriikirira n'awandiika obubaka era tribute eri mukwano gwe era muganda we Master Parrot. Agamba nti just got the terrible news that we've lost our brother Master Parrot. Old funny conversations, careless hearty laughters are the painful memories you live with us, my friend, until we meet again. Tina kafuna amawulire amabi ntino tufiiriddwa muganda wange Master Parrot. Emboozi ze twanyumyanga ezijjudde enseko bwe twasekanga n'essekuseka yenna essaawa zino bifuuse obulumi obw'ekika ekya waggulu nga buyita mu mitima gyaffe. Bobby Wine agamba olese eddibu ery'amaanyi wabula era otulekedde ebirowoozo bye tunaakujjukkirirangako wabula bino nga bireeta bulumi mu mitima gyaffe. Agamba nti paka lwe tuliddamu okuba nga tusisinkana mukwano gwange Master Parrot. Bigambo ebiwandiikiddwa Bobby Wine oluvannyuma lw'okuzuula nti munywanyi we Master Parrot avudde mu bulamu obw'ensi eno. Omulambo gwa Master Parrot gujjiddwa we yatomereddwa mu kiro ekikeesezza olwaleero wabula gumazeewo kokko akabanga nga poliisi tennatuuka wabula bamusanze ng'ali mu kitaba kya musaayi. Master Parrot ajjukirwa ennyo okukyaka mu myaka gya 21 paka 28 era yali musajja w'amaanyi nnyo ng'akuba dancehall ng'akuba raga era y'omu ku batandisi b'ekibiina ki Firebase Crew ne Bobby Wine alongside ne mwana mulenzi oli amanyiddwa nga Butcherman. Master Parrot ozimu ku nnyimba ze yakuba ezamuleetera okuba nga amanyika ne sekumanyika yenna mwe mwali oluyimba olumanyiddwa nga Muliro. Nakusampulinzeeko nga tutandika wabula mwana mulenzi ono atumeddwa mu bitundu bya Busega wakati awo Busega Masanafu Northern Bypass abagimanyi nga Bwetambula. Mwana mulenzi Master Parrot still amanya g'amatuufu ye David Sifaayo. Ojja kujjukira yakuba obuyimba nga muliro n'akuba akayimba nga ekikompola. Maama ekikompola kimbobobo nze nsambagala ayoyo omba mujjukira bulungi. Just know I'm one of those people that are very hurt by the passing of the veteran Ugandan musician Master Parrot. It is with deep soul that we announce his passing. The legendary artist,
known for timeless hits like Muliro, Echikompola, and his pioneering contributions to Uganda's dancehall scene since the Firebase era, alongside Bobby Wine. Master Parrot tragically lost his life in a road accident this night on the Kampala Northern Bypass in the Masanaf area. He was reportedly hit by a speeding motorcycle and passed on at the scene. Master Parrot was not just a musician, he was a cultural icon whose voice and energy defined a generation. His talent, charisma, and dedication to the craft earned him a special place in the hearts of fans across Uganda and beyond. Our thoughts and prayers are with his family, friends, and the entire music fraternity during this difficult time. May his soul rest in peace. Rest in peace, David Sifayo. Rest in peace, Master Parrot. Gone but never forgotten. Ale nzikiriza nkutegeze kuba naffe aba Honey Bites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagia, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 787508 ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba y'emu. Ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo, babayita aba Honey Bites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG, bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki. Tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro. Nedda, Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala. Basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina. Gwe bakubire bukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola nsonga eno. Bakubire ku 0705 193636 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Sedi Omusunsuzi ly'erinnya eryange yenze aba Sedi Omusunsuzi. Yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno aba Sedi Omusunsuzi ly'eddoboozi eryo era ng'omukutu kwoli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa. Kati gwe omulabi n'osalawo ki eky'okukozesa information eyo. Kati ky'ogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno, likinga, commentinga ki ky'olowooza, mukadde ke kamu subscribinga bw'oba nga omukutu guno oli mupya. Ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel mwebale kutulaba.